Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe. Of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyamba okubanga tuzikutuusaako obutereevu ku mukutu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Ebigenda mu maaso si birungi olw'ensonga ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri nga n'essaawa zino takyakubwako kya mulubaale oba tamanyikiddwa wa we yali. Kigambibwa mbu okusinziira ku bigambo ebitambula ku mutimbagano birambikanga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi we yawambibwa ku Entebbe International Airport we yali ava eri mu bamagulu meeru okufuna obujjanjabi. Olunaku olwaleero nkuleetedde omutaka mwero nno nga y'Oweekitiibwa Kasujju Lubinga ategeezezza nti yagenda ewa Kabaka mu lubiri ekireka wabula we yatuuka ku mulyango ekyamazima kyamuggwako olw'ensonga nti asangawo amagye nga mayitirivu nnyo era n'olw'ensonga eyo tebaamukkiriza kubanga ayingira okulaba Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Ngenda kubanga nkuwa eddoboozi lya Oweekitiibwa Kasujju Lubinga ng'annyonnyola ensonga oba n'embeera gye baamukwatamu olw'ensonga nti baamugaana okuba ng'alaba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Wabula okusinziira ku Oweekitiibwa Kasujju Lubinga nga bw'agenda okuba ng'atuwa mu ddoboozi lye ategeezezza nti yasaba oba yakubira abeekitiibwa abasangibwa mu ofiisi ya Kabaka oba bakwasaganya ensonga za Kabaka n'abakubira nti ayagala kuba ng'asisinkana empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri era ne bamusaba nti afolowinge protocol oba agoberere emitendera gy'ateekeddwa okuba nga ayitamu. Wabula Oweekitiibwa Kasujju Lubinga ategeezezza nti bwe yali atuuse ku ggeeti y'olubiri oluyingira ewa Ssaabasajja Kabaka abasirikale baamugamba nti takkirizibwa kubanga ayingira kulaba mpologoma okuggyako ng'asoose kufuna lukusa okuva ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga era bwe batyo bwe baamutegeeza. Oluvannyuma lw'okumutegeeza ebyo yasalawo akube direct mu ofiisi ya Kabaka era ku nsonga eno y'emu ne bamutegeeza nti alina kuba nga afolowinga oba kyewandiise okugoberera emitendera gy'alina okuba ng'ayitamu okutuuka ku mpologoma ya Buganda era baamutegeeza nga bw'alina okuba ng'ayita mu Katikkiro Charles Peter Mayiga wabula buli yakuba mu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka omukungu omu n'amutegeeza nti alina okuba ng'ayita mitendera wabula wayita wiiki nnamba Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'ayita mu sekuritale we gw'ayogedde erinnya lye sigenda kuba nga nziramu wabula ogenda kuba ng'oliwulira mu maasoko kaawo n'amutegeeza nti Katikkiro amutumidde nti era ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri amutumidde Oweekitiibwa Kasujju Lubinga n'asaba nti bwe kiba kisoboka nga nnono yeruma Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Kasujju Lubinga n'asaba nti bamuwe eddakiika 5 zokka okuba nga ayogera n'empologoma ya Buganda. Wabula okusinziira ku Oweekitiibwa Kasujju Lubinga ategeezezza nti ku mulembe gwa Katikkiro Mulwanyammuli yalabanga Kabaka emirundi 3 mirambirira buli wiiki nga tagoberedde protocols oba procedures zonna emitendera gyonna yalinga tagigoberera okusinziira ku ebyo by'ayogedde ku bakatikkiro abayise. Atuwadde ekyokulabirako ekya Katikkiro Oweekitiibwa Mulwanyammuli nti yalabanga Kabaka emirundi 3 nga mpaawo amukugira era n'amagye age yasanze eri ku lubiri lwa Kabaka tegaalingawo olw'ensonga nti waabeerangawo Bambowa ate nga bassa kimu nga nkuyege abatakyaliwo essaawa zino. Wabula yeewuunyizza nnyo omulembe gwa Charles Peter Mayiga nti n'okulaba Kabaka osooka kubanga oyita mu butendera obutabanga nawo ku bakatikkiro ababadde babeerawo. Yeebuuza bingi nnyo ku nsonga lwaki Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi atambulizibwako emigemerawala oba gye wandiise emmundu ekitabangawo ku bakatikkiro bonna
era ne yeebuuza nti lwaki kibeerawo ku kiseera oba ku kisanja kya Charles Peter Mayiga ekigambibwa nti n'okuggwako kyaggwako. Kale katufune eddoboozi lya Oweekitiibwa Kasujju Lubinga ng'annyonnyola engeri gye baamukuttemu bwe yabadde agenze Kireka Banda Kireka ewali olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Akakase ki ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okusinziira ku ebyo byalaba ku mitimbagano nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa dda, wabula we yatuuse ku mulyango oba ku mulyango gw'olubiri n'agaanibwa okubanga ayingira era nga yasanzeewo amagye nga bw'atunnyonnyola. Neesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ŋŋenda ku lubiri Kireka nasangawo amagye ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga gwano weta. Nali mu mmoroka njeru eya Kuruga, waliwo eyanyamba okunvugako, zaali ssaawa 3 ez'okumakya. Nagezaako okukubira ab'omu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka essimu, omwami Douglas Mukiibi, ne njogera naye ku ssimu n'ambuuza nti gwe tomanyi protocol? Walisoose kubikolaakolako tunaakuyita. Kaakati bwe balaba nga kibakwasizza ensonyi, bwe wayita wiiki namba nga 26 Oweekitiibwa Katikkiro ng'ayita mu sekretary we omuwala Allen yakuba ku ssimu yange nanga nti Oweekitiibwa Katikkiro ayagala kwogera naawe, ne njogera naye nanga nti Ssaabasajja akutumidde ayagadde kumanya oba oli bulungi. Ne mmugaa nti ndi bulungi ng'era bwe mundaba kuba nze sirina kirwadde nze sirina bisukaali ebyo, sirina press. Ne mmugaa nti nze ndi buki bulungi. Kakati ku nsonga eyo abantu boogedde ebintu bingi. Bw'ebanga nnono yeeruma Ssaabasajja Kabaka, njagala abakulu abakwatibwako enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka nze bampe eddakiika ezi ndabe Ssaabasajja njogere naye nga ndi omuntu ogwo tulabe bwebanga nnono. Kubanga emabega ku mulwanya muli Kabaka nali mulabe emirundi 3 buli wiiki ng'era twogera ku bintu by'eggwanga lino. Era Ssaabasajja ku mulwanya muli ku Walusimbi ebyo ebiri, naye kati ku mulembe guno munnange ebintu byazibuwala. Nze Kabaka simulaba okujjako nga yampise wabeeredde paka mu 2020 okutwekobe ng'eriyo emikolo naye nga bba ab'emmengo babadde tebasobola mu ddakiika 5 nga bakuwadde omutaano oyogere naye nkimala. Ensonga bw'ebanga yannono nga yannono mu myezi 2 Ssaabasajja ajja kuba atambula ng'abavubuka abato. Naye bwe bibanga ebyo oba bawongeddemu kiki oba kiki, bwe babanga bakakasa nti ennono oba kiki, ebyo byonna bye bagamba nti bimuno, mbasaba abaganda nti nze okumpita okuŋŋamba tekigasa. Wabula nze bampe eddakiika ezi. Ddoboozi lya Oweekitiibwa Kasujju Lubinga ng'annyonnyola ku ngeri gye yakwasiddwamu oba gye yayisiddwamu ng'atuuse ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Kireka Banda lwe yabadde agenze okubanga amusisinkana boogeremu nga abalumirirwa Obuganda nga kw'ossa n'ennono z'abajjajjaffe. Wabula enviiri zaamuvudde ku mutwe nga waakunnyonnyodde nti yagaaniddwa amagye okubanga ayingira mu lubiri okulaba Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga zaakunnyonnyodde nti bambagambye alina okubanga agoberera emitendera emituufu okuyita okusobola okulaba Kabaka wa Buganda. Wano nno yasabiddwa afune olukusa okuva ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga nga n'olw'ensonga eyo alina okubanga amuwa olukusa okujja okulaba empologoma mu lubiri gy'etudde. Bingi nnyo ebikyagendera ddala mu maaso era ngenda kuba nga mbikutuusaako wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Wabula kyenkusaba kintu kimu gompya, nsabye okwate ka subscribe button, okwate ne kadaako awo osobole okuba nga ofuna obubaka bwonna bwe tubatadde wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Osobole okuba nga otambulira wamu n'okumanya biki ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Era munzikirize ankome wano mbaagalize akawungeezi akalungi atakumira mpeera agire nga bankuumira musibe bulungi mweraba.